nze ba MPs be bankwasa nnyo obusungu beefuula nti balina ekyamaanyi kye bakola so nga ate tebalina kye bakola kubuzaaguza ggwanga. Era nze mbadde nsaba obukulembeze obujja ebyo by'okuwoza mbu beesalira ssente ze balina okwesasula biveewo. Ya finance ministry inokuwa ne department ye omuntu weterawo otyo omusaala gubeerenga omulimu omuntu gwayinza okugamba nti no ng'osobola okugukola oba nze sijja kugukola kubanga ssente ziguliko tezinkolera. Wamma omusaala nga gwenkanagana n'ogwa security guard ye yasalawo nti nja kugukola oba sijja kugukola. Yalabe bulungi bwa mulimu nti kirina kye kigatta ku ggwanga kaŋŋende ngukole kasa bizinensi zange endala zitambula just kuumirawo mwoyo gwa ggwanga. So si lwakuba nti waliyo ssente nnyingi omuntu n'amaliriza okusoma ng'alubirirwa kugenda bugenzi kutuula kubba ssente ezo naye nga takola nga nako tamanyi na butebe bakola, tamanyi webayingiza, tamanyi kutoba abantu kwe bayitamu, bagenda kumuwa buwi ssente abbe ali avuubaane ng'abantu bafa olw'okuba ye amanyi nti kasanze siri bubi ssente enfuna. Ekyo kintu mbadde nsaba kiviirewo ddala. Baterewo ssente zi limited, ayagala akikole atayagala alekeyo. Genda okole bizinensi zo zikwateyo omale ogambe nti kale kati engeri bizinensi gyange ziri mu kutambula obulungi kaŋŋende nkole guno omulimu. Ate naffe bannayuganda tulina okuyiga ekintu kino. Kulekerawo okuleeta abanaku mu bukulembeze bw'eggwanga. Mwana wa gundi. Kulekerawo okuleeta abanaku. Buloteka abantu abali obubi nnyo. Obusiraamu ekyo waki kitugamba dda omuntu ebbanga ly'amala nga abadde mu mbeera mbi bw'atuuka mu buyinza aba alaba kundaba ku ki, alowooza yamala tagambwako, aba agenda kuyisa abantu bubi nga tafaayo yalwana butadda mu mbeera mbi gye yalimu, talowooza kuba girimu. N'omuntu wabanga yabeerako mu mbeera embi n'afuba okulaba ng'akola amanya challenges ki banne ze bayitamu. Wabaako ne watuuse nama nti kati ne bannange kamba kwateko, oyo ateekeddwa okubeera omukulembeze. Kyekyo kye mbadde nga nti ne ku bwa palamenti we kirina okubeera omuntu abeere ng'agenda okugjako obwo obuvunaanyizibwa nga akola lwa mwoyo gwa ggwanga, kukola policies ntuufu, kukola kino ng'akikola mu butuufu bwakyo si lwa ssente zibeera zimusasulwa. Ng'obwo busente obuliko bugattako bugasi ku ekyo olede kyayingiza mu bibye ebikalu ebiyingiza kuba niwe abataliyo bisigala biyingiza. Osobola okukola kampani y'emmotoka eya transportation ng'eyingiza ng'ate gwe oli ku mirimu mirala. Noba ne kampani zo nga 3 4 zikola naye ng'oledde oli ku mirimu mirala ate ng'osobola oziddukanya bulungi. Kati kyekyetagisa okuteeka eyo ya MP musimanya beesalire ssente nga tebakolangako tebalina wezimenya biviirewo ddala. Eyanziza. Stella. Dokita weebale kuweereza. Amina. Tusiima nnyo empeereza yo bannaayo Omunnayuganda anaava ku peegi kuno banaye nga totegedde kiddako. Ojja kuba oliko akatuli ku bwongo. Kuba gwe omulimu dokita ogukoze. N'ekirala banaye muleme kubeera ku platform zibasirwaza kati nga ku foreign policies zino. Bantu abamu bali mu kukola ano platform naye nga zaakubajja ku mulamwa. Mwewale platform ezibajja ku mulamwa saawa zino ebigenda mu maaso bulinaku wano dokita otusomesa tuli mu new world order. Kati n'obakuutira bulungi nnyo bannayuganda nti tuddire ensi ekadde tugikompeyalinge n'eno eriwo. Byonna bituwa ekintu kye kitya nti lwakuba saawa zino zina ekyawukanamukko kitono naye era tekirina njawulo. Kitegeera. N'ekirala n'enzira kuba n'abaki abalefiji bannaayo babomba ogereko naye era nabo atwagaye balefijizi bonna nabo badde ewaabwe bambi tukooye okututta abantu bange bakoddomi bakaddomi baffe mutuzaddemu naye abaana baffe mubaleka wano mudde ewammwe. Muli basanga tumaze okwetereeza mudde ewammwe
Abasudani tukoyo tulekera emirambo mu nju zaffe banaye omusudani Sudani bizika mu bifiirwa omuntu nebireka omulambo nebizunga nebigenda mu nju endala banaye abasudani mudde wammwe abatanzania mudde wammwe abasouth africa mudde wammwe buli ate naddala obuyindi akayindi kankuba omuggo mu kimuli nzijukira nga nkyakola mu kimuli akakayindi tulina gundi mugundi omwe abayindi tulina taxis zetukola zino zogamba kati nga overtimes kati tulikola taxis za kusala bimuli wansi ebite ebyo ebyokubanga tubisalira okuba nti biddamu okusituka waggulu akayindi kambogokera ne kankubo ekibakuli kya gundi kyebimuli mwe tuteeka ebimuli okuva ne kwolwo nakyawa abayindi obulamu bwange bwonna abayindi mudde wammwe gavumenti ebatuyambyeko badde wawe kye batujozeeko tukimala naffe kati ebimuli tusobola obyesimbira naffe ne tubifune tubitwala ne mubikozesaako nga bannayuganda ffe ababisimbye tukooye mudde wammwe nalaba omuyindi wano ng'akuba omwana abandi amukuba ejjambiya we bakolera buutusi awo ne batabasasula okuba omwana azze obbabanja munnayuganda azze obbabanja sente ze muganyo zimusasula ne mumukuba okumugjamu amanyi n'abaana bangi mubalekedde embale banaye mudde wammwe abayindi mudde wammwe abani abasumaali mudde wammwe buli omanyi ng'oli mugwira banaye mudde wammwe ekimala kimala naffe bannayuganda tujja kwetetenkanya ensente tetulina abaana bali eyo balina emirimu ebyabalina okubanga bajja mu kibuga batetenkanye mu kibuga mwe mwefuza ekibuga buli wamu mwe buli bwamu waabo ne mukozesa abaana baffe ne mutabasasula banaye mudde wammwe pozi muli musekera South Africa nti bago abalefiji mu obutale bugudde ewaffe tebujja kugwa tujja zeerira nnyo mudde wammwe tujja byerira kati buli nsi ekulaakulanye ensi yaayo buli munansi buli oba nammwe mudde mukulaakulanye ewammwe naffe tukulaakulanye ewaffe mujje mulambule naffe tujje ewammwe tulambule byabye tuba tubatusagaliza omukwano tukugattirawo tukulaakulanye enkonome yammwe nammwe mujje ewaffe mukuze enkonome yaffe so si kutubeeramu kutumalako mirembe mutuse ekimala ate naddala mmwe betuzaddemu abakoddomi waliwo n'abakoddomi bano be basinze ate n'okuntama nabo nammwe mudde ewammwe abaana mubaleke wano abaana mubaleke wano ye mwe abakoddomi mugende mwegatte ku byalimaana ali eyo alwanirira mmwe mugende mumwegatteko ate mmwe emirambo gyammwe giri wano mingi mwina ogitikana mmwe mugize ewammwe so buli munnayuganda wooli weebeereremu abasawo nabalabe bambi nga balina bakuba emboka abasirikale bali mu bakuba neneebuuza babakubira ki babasasule bano ba MP miliyoni 4 nnyingi babatooleko basigaze miliyoni 3 waakiri endala zigende ku basawo webale nnyo MP center alyaza MP yetagana kwa miliyoni okujjako okugenda okutuula mu katebe n'akwata omuzindalo n'ayonaana n'agira nga n'oluusi abamu bali omwo mu palamenti naye nga n'ebyo banaanaagira tebirimu omuntu abeerayo emyaka 5 nga tayogerangako ne batandika bavaayo abamu nga babuunya n'obumwa nga tayogerangako bukyanga ayingira mu palamenti mmwe bannayuganda olumala nga bajja eno ku gulawundi ebabasiriwaza nga mukuba engalo olw'okuba babakasukidde bitanka by'amazzi ku nguudo olw'okuba babakasukiza zitundubaali ze muziikiramu abafu mmwe mulekere okwesiriwaza abasawo babasasule ba MP bakendeeze ku musaala basasule abasawo basasule abasomesa bano abasirikale sijja basaasira nnyo ennaku zino batukuba abo basooke baboneeboneko n'abasirikale babawe bonna babawe oyo waliwo eyankuba nga njokyezza ekipiira ali we bakwata pulezidenti waliwo kyakyaki tuli munani ojjukire bamukwata mwaluwa ne twekalakaasa kyali yankuba omuggo bakulyoka ne bakkuba oyo naye simusaasira kati awo nga tetunatuuka awo ebiseera ojjukira aliwo olutalo olwo lwali lukambwe ennyo nga tetusosola oba tukutte ki oba tetukutte ki ekyali kijja mu maaso kyali twali tukola kyali yankuba omuggo n'embuna ekikuubo nga mmaliriza nsembayo ba MP tubeegayiridde Museveni kwata kasente kobadde owa babuloga b'owa MP owa basawo
babuloga mubeera kuno ne mutwasamira abamu nga ne bye mwasamwa bya musiga bitundu bya kyama totwasamya nezo bazitwaye tetukyagaagala nedda abamu babeera kuno dokita nga batembeya bantu batunda bitundu bya kyama oli nadda ku media n'alenga ebitundu by'ekyama kati oyo nga sente mumuwazaaki batwadde biliyoni 5 zo bazitujje kule tukyazaagala bazituwazaaki mbunze ayagala omusajja omuzungu simanyi biki zaaki ezo nga abasawo bali ku gundi baboyana zenkomenkereza mbagamba abasawo we mukutte temuta oba muggalewo mutuule baddemu amagezi ze kyembagamba kyokka abalala bakwatirawo neyanzizza Emakato Steleza ya musajja wange yebaleko Palesewo webale kuweza ggwanga nina ensonga yange mujinjala okubuuza ko kwedda siriiko mbadde nakajjako nina video ginalabye Vegas eyo omusirikale oba yabadde musirikale oba yabadde munansi wa Gaza ng'agamba nti Gaza katundu Palestine amagye ga Uganda bagasindise Gaza naye bagenda gasanyawo ekituufu bamaze ogasindika oba tebanagasindika akantu ako yakozesezza kabadde ku mikutu emingi ekabadde katambula nga bagamba parliament ya approvings Uganda tenagenda Gaza tenagendayo Uganda tenafuna diiru ye Gaza bakyali mu kwetega bali mu ale process ensi ezayitamu okutwala amagye Gaza ziri 5 kuliko Indonesia yeri second in commanding okudde ku America kuliko Morocco kuliko Kosovo kuliko Kazakhstan kuliko na Albania ziri 5 kati mu traininga police ne security ono bya wansi igenda kulibwa Egypt ne Jordan Uganda eri mu kwetega era kyovula ogenda kweche ekiwandiko bakugamba approved by its parliament ya approving za amajo gendeni kakitegeeza balina okusaba bali babakkiriza oba babagana naye mission yagudde butaka lwaki Israel yalesewo terms ngegamba mbuli okukkiriza eyo gundi ogenda maaso bagiyita International Stability Force okukola emirimu gyayo mu ggwanga erya Palestine oba mu Gaza Strip wabo balina okukola ki balina okusooka ne badisarminga aba-Palestine oba aba-Hamas nabo baganye okuwaayo omuntu akitegeeza aba-Hamas babeera beewaddeyo mikono gy'aba-Israel mba bakolonizinge kati bwagaye bagenda kukulwana so teriyo magye ga Uganda gagenze Gaza tegaliyo ate ne deal ne mission Uganda tebanagiteekamu egenda kutwalayo bali mu kwetega baagala kudda mu communism baagala kudda mu kwegula ku America baagala okay kati n'ensonga yange endala y'abaana bagwira bali abaze mu nsi yaffe fe bannayuganda fe balina okuvaayo tuyimirire wamu tugobe abagwira bali mu nsi yaffe kubanga bamaze kubantu baffe emirimu wene ensonga tuyimiridde ne gavumenti tuli ne gavumenti ya Uganda tuyimiridde nayo wetuti so neyo ensonga tulina okugiremerako nabo baddeyo kubanga bannayuganda bannaffe abaana abato abasomye tebalina mirimu bali kuvuga zi boda kyokka basomye abalina emirimu bonabona bagwira balina okuddayo ewaabwe so ensonga tunagiteekako essira ly'amaanyi tubagobe bagende ewaabwe nga South Africa we bakola bannayuganda nabo bafune ku mirembe so ebyange neyanziza sensa talina byakwogera Martha wangi sebo how are you Martha ngoyogera bulungi kiki toyanza tuweereza sebo ngoyogera bulungi ojja kunkozesa ensobi ondeetera okuwasa ate nga sinatuusa nkyali kibbebi olindako ombeera eriwo gira olindako gira nindako kati nze kakati kansooke nze ntuukire ku nsonga bambi
waliwo comrade munnaffe gwe bayita 11 UG 11 UG yakoma postinga video munaku 5 emabega ate yakoma n'okukola live awo ng'oba simanya nfunye embega gwe yalondoola biki kale n'akola posti awo nti bamulondoola kati abadde abuze ku media nengamba kankole ki kambe nga mpitayitako ku zi live tugende nga waliwo ne beŋŋambyeko ngenzeko ne wajje no bluetick kale we muba mumumanyi abali ku ground nga mumanyi ku nfoozi gyali basobola omunoonyako amuyita 11 UG 11 media manyi 11 media 11 UG simumanyi yoyo kenyini ndowooza ye 11 UG media Uganda oba Mr. Chopper Uganda nti ze mawulire gemanya gempulira ayogera ku live ye 11 media oyo gayo omunenenene oyo kati waliwo waliwo abagambye nti nowa mutwe yagambye bamuwamba naye ebintu bino byakweberera munnange bamuwamba mulabako kawe mabega nga alina omuvubuka gw'ayogerako ng'agamba banaye mwegendereza omuvubuka ono yes nange namulaba yogwagamba namulabako waba yoyo bwali eyo live ye era yajogerako n'agamba egenda muleetera obuzibu kuba omusajja gwe yali anoonyerezaako yali munnamagye kale kwegamba kyekyo ekibaddeewo awo neyanziza neyanzeege kale mata abula ngenda kulekerawo nze okukola live mujja kunkoza ensobi mujja wano nga mwena mwogera nga malayika mujja kundeetera obuzibu wano ate nga ikonomi naye eri bubi Dokita tondetera okwogera ekigambo yakulekerawo okukola live kuoleeta abantu wano naye munsaasi oli muntu nawe oli muntu ndi muntu n'omusaayi tolina gwa bbulaaka olina gwa red okitegeera ekintu ekyo nange ndi muntu okubeera mu struggle tekitegeeza mufere tuli bantu Robert yes shama ekiriwo Robert wali nnyo ogamba otya ssebo girira webale tuweereza gezaako mwana okikubira ddala siggezaako kasita muba mukiraba bwe muti ate nze ŋŋaana ogezaako otubuusa ebiseera ebisinga lwakuba emabegakaawo mbadde siri ku mukutu naye ng'emabegako eri nalinga okufolowinga naye simu yange baagibbamu nembeera nga siriko ku mukutu emabegakaawo wonna kasita okomyewo nakomyewo ate ntandikire we nali nakoma amiina naye nga bigenda biti eyo bintu bitambula nga yetwabibala okulembeza omumuwuliza kuba kati nze simuwuliza ewali nnyo kyakabi kale Robert Omumerika yano Omumerika nina ensonga gisogeddeeko banaye mwebale kuma olala otundu n'ekibwenja kye visa banaye mwatukoze essimu mwatukoze muyina ebola olala otundu bamumye visa ate nono sikyogeddeeko n'ekibinja kye ne Katikkiro bonna babadde bajja ne baba mabonda bino byenjagala olala otundu bamumye visa bannange temwerabira tekinakyokabadde namutadde mu kyemba nga nina okumwogerako muyina ebola temutuletera ebola ekituufu bannaye twagala basiiga ebola naye nga musibye mutya abantu baffe ikonomi etwala siteera bonna muli mutya namwenna abaliko gyetuli bulungi maama tugenda musaha shama bakundopedde mase aŋŋambye akubira amasimu tokwata
Ani agambye? Tracy, simase Tracy. Aye kizibu kya Tracy. Tracy akuba direct. Nze receiving a direct call. Batokola banga bataka okulayo ngali ekololo. Nangamba olaba mukubire simu takwata kule ni Uganda. Shema yambuzeeko. Tracy akuba direct call wali obuzimu. Nze nongando akukwata direct call. I know. Okwerinda si butire sana fetambulega gulumbe. We bali kitegeere kintu ekyo. Nenga muli mutya? Ya tuli pozi gweyo. Omusanze wato kulo. Nabadde apita ayita ku siku gundi anti mbadde abadde kololo. Nsanga nga atadde okola wali kololo nga bateekayo gundi bakyawanika mugundi. Akati nangamba shama sibulaba nemugamba namugatira nangamba mbwayagala sente za tiketi naye kuli atakulaba nange shama mwana mtwale Uganda mwana mtwale Burundi autu atulabe bintu byakweberera mu kusooka kubaza n'okusooka n'obala olunaku oluyinza okugazawo infinite class ng'oli mu basement. Kati gwe toyetaaga genda nja kulabira ku gundiyo abana bagenda kuwanika abana bawanika gundi bagenda kuwanika live gwe tukyakwetaaga n'ekifuko ko sebo naye abiwagidde kwegamba bulijjo mu nsudi ya busudi ano temwagala ngende. Nedda gwe togenda amaaso bakwegese mangi. Mulimu bali abakadde bakyakwekenenya okitegeera oko kyesonyomo olaba ebirungi tebiggwa buwoomi naye tujja kugenda mu Uganda empya ekikulu kasitokipushinze abaana abeera bagenda tukiikirira kati nono mungulyeyo KFC ne Red Bull kolongi ebi tugenda nze ngenda kugulira ekya atwatugolagenda guwagira ogulaba ngenda Kibs jangu wano tugulire Shamax. Chief Koko jangu tugulire Shamax gundi. Jangu bulijjo mwefuula nti nomugira naye nga kibalumira muli. Dengera sinaayo muntu n'omwampagira. Anenda nawe. Chief Koko jangu. Nani muweereze ezize ze bamugambye kuba wedde omusuubiza. Nabadde namuwadde naye tozigenda mu wazirabye simanyi. Wazirabye ajjekezo oli kuba munaye olaba oli yamutadde mu nadako jekiro mayingo nadako kiro ate Saturday message naye nga naddayo jekiro kati ezo kale ziteeke zibeere mu wallet naye zijja kugula kija KFC ngenda kwita ne Kibza Joa Chief Koko jangu ye Chief Koko agamba agenda kugula KFC tugenda nze jagula box ya Red Bull ya Meka ngenda gula Red Bull ya Meka kamuka kana Kibza takumbira nze kamuyite box ya Meka yagala wekwase kamuka kana box number odako kamukamu ubera mu 12 time bekusebera mu 12 bakulekerako bubiri kitegeeza 80 mugenda kunzisa byakunya wano kati ngenda kujja mbinywere ku live wano ate ne bajjajja sometimes baba baagala bajjajja tubanga bibulu bajjajja tugenda okola tugenda okola netuteekako oli ng'ali wali ku saha nga naffe wano wetuli wano ku live netubigatta netubigatta lumu jasooka mu live zaffe naye ompaako tolya wekka oyinza odiira mu mutima negumadia bulijjo gwefuula gukyali gwange sewo nagwo teguwagira kugenda kwange nenda naawe ebintu abimanyi na byakweberera tetwagala tuli kukala amaziga twese gundi ali ku kabineti ya staff ewaka tuli buku
Kati ujose bonewana ngenda kolonga mungamba Dr. Shama ogenda tukakugulya ticket. Kumbe nedda data tuchakweta mwine emitima ebiri. Sina gakaba nga ate ndigana sigana kujja ku. Wagamba wana eno nti abalabedde bagenda okugula emmeeza muziguliremu abantu tiketi bagende bajjule bujjuzi. Bwekiri wa matawa. Kati nawe wangu badde ogenda tiketi eyo gikwasa omuntu omulala ali mu position yegenda. Sente mbanzi lya mu KFC nange siri bulungi omanyi economy weefaana nabwo. Kale kumpeza werekeza kulanga bangulidde. Let's go to the other part, guys. Namanya ekifaananyi ekiri ku Uganda wano. Nula twogera no ku internet tubeerako. Just tujjako internet tubeerako. Just wano omuntu asobola n'avaayo nga bwe yagenze. Natajje wadde omutwalo gumu bwe guti. Kati we tuli. Omuntu agulawo edduuka ate kati tubakolere ki bajja kusituka bagira bakyatu nze nagamba sister wange ne mugamba amaduuka bagaveemu ebintu babitwale pinga so sikutula kufuna kati gwe ngambe muno kwa WhatsApp ku bintu bino abaana ne bampisaamu eggaali kati platform eyo nenjizira ne mbagamba nja kudda no nga nnyingidde mu New Uganda kati leero mbalingizzaako nga bali mu kwekubaganya tugende okuddita eyo okuwamba gundi soko sindika gundi wano wali okuddita ndowooza gwagenda okubeera ku saidi yange so bampambye musigenda wama kibs nedda tagenda tugamuga KFC na benagana ready bull coordinator wange coordinator jatuterayo live tujja kubeera ku ya trace coordinator process soko wama trace onasobola okujja ewange ekivulu ne tukirabira ewaka wano babisazizaamu abangambye oku wamugulidde tiketi ye muleka agende ate ali akamu ku kabinja kagundi naye okunyamimanga muliwa gwe muteesa amanyi agenda zimba n'omwana ttu musiibye mutya mugamba mute ze siri bulungi ogamba tipress Shama bangulidde tiketi banaye mugatte wamu engalo twebaze New Uganda angulidde tiketi n'omutwalo gwa transport kiwedde New Uganda nga weebale kyana kya maama oba netwaka nga byekwatakwata mukama akikubalire kiika banaye mukama akwongere ekinene ozzeewo ne wojjeewo New Uganda amina ate nze ndi mwana wa mpewo kyenjogera kituukirira saba bajjajjange bakutabaalire mwe baana mmwe muleke mbe story oli kitegeera wande naloosa omukulembeze ng'ayambadde gundi ya kibuzisoko gye wano mwana kibuzisoko gye gwagenda gwe naawe omusalamala gwe Shama nkwe ebirototo kyange kibuzisoko sindika request genda maaso kibuzisindika request omukulembeze ng'akomyewo yakomyewo naye nga mukambwe nga etuse bazimba ebintu ng'abuuza ani yakola bino nga mukambwe nga bamenya bumanyi naye ng'abantu bamudduka ng'abantu badduka buli amulabako bw'adduka adduka emisinde ng'abantu badduka si basirikale siki naye nga mukambwe nga alina omusajja gw'ayimiridde naye nga mubuuza ani yakola bino nga mukambwe naye nga ali mu ssaati njeru n'empale enjeru oba abeera ni akayo abeera bamweyana mu gundi mu byempewo abeera ani linda muzirandika agenda kujja abapinyonyola bwe yabamanyi kakati bwe yamaze najja
najja yasanze abasirikale abasirikale bazze bamuna nebamugamba pulezidenti bakunoonya nagamba yimirira ono wendi teriya tebagenda kundaba gwebeera wendi nayimirira kati nga alina omusajja gwawa instructions nga mubuuza bapima batya kino nga muwa dimensions simanyi babato naye nga akutte omutayimbwa nga gugiritalinga bwe guti naye nga buli amulaba adduka kakati nengamba nenyumya bwe yabadde twabadde ngeno kwanga ndabasuubi nga badduka bayingira gate emagere kakati nasigala nga mukambwe nnyo ng'abuuza oyo yabadde bayingiriya musajja muwanvu ng'amubuuza oluvannyuma kyavudde amugamba nti obudde bugenze katugende kati mu kugenda bali tulina emmotoka gye badde bamutwaliramu naye ng'abaana ba nupu abafoot soldier bambadde white red nga banyumya nga bamukwidde salute bwati naye nga munyiivu bitya n'ayitawo ne bamuvuga oyo yabadde adduka yabadde Museveni bannange nga buli amulaba obedde adduka nga buli omu alumulenge agamba Dr. Shama ono pulezidenti waayiwa bamusalidde gwakufa wamulabye nengamba kale singa mwe Museveni naye bw'atyo ali wa Maduro ono yaddukira ya Russia yani Asadi bamusalidde gwakufa bantu bamusalidde tebanamukwata Shama ebyo lwaki tokwata simu ng'omuntu akubidde wala Tracy kakati nkubuulira ekintu kimu wala direct calls ezo direct call ngikwata nga already njina mu contacts ne direct call okimanyi omuntu alikubira nga gwe last option n'otakwata oluvannyuma okimanyi yankubidde osobola okyatula mu bantu tokwata nakwo watwaliza muri WhatsApp era WhatsApp kamalo njikuba suni shoti njiteeke waneeno atokuba kati kuba kwa WhatsApp katwacho byegana kwa WhatsApp tugenda kwogera ne direct call mukwano gireke tokuba ne WhatsApp WhatsApp yo wayiriza naye tokuba screenshot ndaba nnono banaye ansiriga nyezo kugambya ekigambo Tracy agundi ezo azitya kati Tracy abantu abadde bateesa mbu enkyo gye kingisa tumumalireko wano atuze bangambye eza Red Bull osinga nvuddeyo nzije nkunyumize naye mukwano owedde ate nade nkwesunga okunyiga nze sikkiriza wamu ogenda omunyumizi nade nkwesunga okunyiga New Uganda yabikoze dda mukwano you're too late ate era twabadde tulina kubeera babiri anti yo yabadde yiyo nze abadde agenda okujja n'ebyokunywa kati ojja kujja ewange tunywekwano kugambye buno obudde buno singa dde okomenkereza New Uganda nti Tracy oyo naye kati mukwano bampadde neza transport enkya nkeera kololo saa 3 zisanga kololo tiketi gitunde ojje wani tiketi basinza sente ne tugigulira nawo ne bawandiikako mannya ga Tracy yakulidde campaign engoba mu kivu togenda abantu abamu balabikirwa anti mbadde ngenda okugamba nti abantu balabikirwa ayinza ogendeyo omuntu abantu balabikirwa yinza ogendeyo omuntu nakuba okutuuka bana abasajja n'agamotoka togenda ekituufu omuntu oyinza ogendeyo omuntu nakuba ecupa nga balwana byabo nakugjamu eriiso nobakaisenga abantu balabikirwa munnange kibebi bakinemeseza bano bola bano waggulu bebakulidde campaign bonna ngabo balaba wano Mami Kibs gye baleko ssebo kakati engeri gye sitagenda na Minister of Finance abadde kugenda okola ku bya finance Mami Kibs nsaba kungulirayo ku nkoko yeeyo ate bagiseereye kololo koko ye kololo
Kibuze yogedde muntu na muntu. Kibaako kyoyogera ku kutambula kwa Shama ne Trace wamma. Jango Eye namba ya Shama eri waggulu awo oteekako akasimu zituuka. Kibuze soko sindike request. Kibuze nawe nedda Shama kyamwetaaga abasajja obamanyi nedda Kibuze no mubayitire Kibuze jangu wamma mwana yagala bya mpola. Trace bagenda kugulira mpola nnyo. Wange mujja muyiteje nyanyi jangu wamma bebe. Nedda bambi. Ani musirika mpito omwana tu. Mwami Kibuze. Kumbuko yange Shama taliiko. Oteddeko kito tukulaba. Jabano olola otunuwo naawe. Shama komawo wakati kuba waneno tebisomeka naawe. Amasanyaze gagenze. Kati kyuse ekifaananyi. Amasanyaze gavuddeko ndi ku data kati kino ekifaananyi at least kiteekawo. Gavuddeko ndi munsi. Banange. Musooke mundeke mbe Shama obubaka bwe. Gwe kankulage. Bumuwe tuwulira. Shama. Olaba ndi mu kizikiza. Mulabako mannyo. Shama waffe tutaga agende. Shama. Oh, that's okay. That's good. Atekewe kanira atekawe ekyo paka egana. New Uganda oli otya? Nyabo sibyote nyabo. Sibye bulungi Style oli otya? Tawo oli otya? Mariam oli otya? Shama kansubira oli bulungi. Siri bulungi n'akamu. Badde ngenda mu kivulu oli awo oza story. Siri bulungi n'akamu. Nedda Shama togenda mu kivulu kubanga nange kennyini nakufunyeko obubaka. Bwaki? Olimba. Mukwano tukyakwagala ate nimbe ki? Nali nkugambye nti nakufunyeko obubaka kubanga lyemmaze wano. Ngera bwa mu kivulu. Anti nkubuuziza ku bbanga lyemaze wano nali nkugambye nti nakufunyeko obubaka ate neyakunenyeza yabadde president. Nagamba kali omwana ono mubulira mu sayini ne mugamba yeewali wante wali abantu abangi. Mwe mwagala kumpangira ki? Kati toyina gy'olaga beerawo wano. Sooka otubuulire bwabadde buti. Nabadde nga nze nina gyenva ate nge wantu gyembadde nva ate wabadde nga ate nge waffe we wali emikolo mu lubiri lwewaffe. Kati mu lubiri lwewaffe we babadde emikolo ate nemba nga nzaayaniriza ki abagenyi. Wabula ate omugenyi gwe nasoose okwaniriza yabadde president. Nensanyuka nnyo. Abantu ne bagamba banaye ng'oyina omukisa. Omusajja ono gwamwaniriza. Ne mwaniriza nengenda nemuwa akatebe n'atuula. Bwe yamaze otuula n'ampita n'aŋŋamba puliddeko Shama alinga agenda ofuna obuzibu ate ali mu kujja. Sooka okube ku ssimu oba ng'oyina ku ssimu ye. Ne nkukubira. Bwe naakukubidde essimu n'eyitamu n'otagikwata. Ne nzirayo wa president ne mugamba Shama takola ki? Takwata ssimu. Nagamba addamu omugezeeko n'enziramu. We naakukubiridde omulundi ogwokubiri n'okwata essimu n'oŋŋamba mwana gwe ndi wano emisayi giyiika banjasiza n'okugulu abantu bali mu kukola ki? Bali mu kulwana. Ne nkubuuza muliriddawa. N'oŋŋamba tubadde twakatuuka wano Rwimi ewaffe waliyo ekitundu bakiyita Rwimi ku mugga. Ogamba naye ababadde batukuba bonna sobodde okubalwanyisa ne bagwera mu ki? Ne bagwera mu mugga ogwo. Bonna ne bakola ki? Ne bagwera mu mugga. Eŋŋamba kati gwe oli mu mbeera ki? N'oŋŋamba nzijjudde wano mu mirambo.
abaana abafudde bayitirivu nange bamenye ki bamenyemenya amagulu eŋŋamba katujje tukole ki katujje tukufunira obujjanjabi katujje tulabe engeri gye tusobola okugjawo kati nenzire ewa pulezidenti ne munnyonnyola pulezidenti nagamba kale omwana oyo bulijjo mubulira mu sayini oba tategeera namugamba yeewale wali abantu si buli muntu gwalaba muyita Shama nti aba amwagaliza abasinga Shama ne b'oyita mikwano gyo be bantu abagenda okuwayo be bantu abagenda okulyamu olukwe so ekivulo kyenja kyesonyiwe naye mugezezaako okunjiya munjiya mbalaba munjiya wallahi si kuyiya nze nkwagala live oba genda yes Tracy atulayo live tuconnectinge ne ya Tracy tubeere ku live wano naye nga tukulaba Tracy ng'ali eri atulayoddeko tujja kuconnectinga kujja Tracy tugenda kulya Tracy data nawe tukugulire data mutwereze live ate nzooza ngenda kwebaka ekiro office genda okukweka saawa mukaaga ogwekiro omwe nga ziri saawa emu abantu bagenda kutanga ngenda kwebaka saawa nga 8 kubanga enkya nina gye nkeera day appointment so kati ati gwe Madi olina bubaka ki nnyabo tugambye olina bubaka ki Amma mujebaleko mwenna omumebika ogamba otya Abamerika tuliyo bangi ninaye waliyo Kibzi waliyo nange lwaki nzegwa muyita Omumerika nzekka waliyo Chief Cook lwaki noza banange mwebale kugamba ku Shama namugambye kuva ziti jo Shama nagambye kuva jo togenda mu kivulo ekyo ng'olemedde abala bakugambye ne leero nenkukeererako Shama togenda gwe ng'ogamba ojja genda kati genda wamma talina gy'alaga Madi yatalina gy'alaga agamba mbu muleetako olugezigezi mulemesa Shama wanjitawo amatu abakoteegerawo nze mbadde nteesa ensonga zo ne Madi nga we wazikwasa kilaasi ne kino kkiriza kilaasi ekimalirizi naye tawa towoneka nanti luli ensonga kilaasi yabimaliriza n'esalawo kyeyasalawo nakati kilaasi erina kyesazeewo naye akyayinamu okuwalaza empaka nze ekirooto kyange nakyala Shafiiki nze kyemanyi ekintu kimu nze nzikiriza mu spiritual revolution Katonda akuwa obubaka nga buyita mu bantu nze ekyange tekyawukana nakya ani mukyala Shafiiki byonna byeimu nze yange yabadde accident gye naloose Katonda wange accident yani ngamba mutya eyo Shama Lungi Kibzi ogamba otya wamma kati Kibzi mbadde tuli wano tawa nga tugamba mwana notagenda tawa gundi tagenda mugundi nga lwaki tagenda nawe Kibzi omutima gwe gugamba ki soke tugire mu mutima gugamba ki gamba muzeeyo omutima gugamba ki minisita manyi waliwo ekintu kye bagamba ngu minisita omutima gwagala kugenda toyongerako naye minisita omutima gwa gwagala okugenda follow your heart lwaki abakyala tuba tubakuwaana tubagamba following their heart anti gwe okkiriza mu byobuwangwa Kibzi oleri wali enjawulo Kibzi wanyi muzeyitawo anti ate goyinza okugamba nti nno afolowinga hati ye naye era nga abakyala bwe tukwana bujjo bafolowinga mitima gyabwe ne bamala ne bagwa mu mbi kati nakino nakyo kisoboka okubeerawo nzeyitawo salaamu aleikum alaikum salaam warahmatullah kkiriza gaana ajjere weba yatuuse ne bookweka wasiba guli anti labayo spiritual revolution ogiziyiza labayo kino kirimu ekitiseka Kibzi omuntu oyinza okubeerako n'ekintu ky'owulira nti nno okyagala naye ate nga ekintu ekyo kyoyagala ate nga luusi kyekirimu obubi gy'oli ate luusi n'owanga olina ky'ogayaliridde ate nga kyekirimu obulungi gy'oli ekyo nakyo kimanyi
kitegeeza mwena wena mu kisembe omusajja tagenda wakenka. Bonna abali Abadagenda oteekamu eza tiketi tufune abantu abalira edda okgenda bwe tuba tusindika bagende mu kifo kye. Wamma tawalabayo amazima gali nti n'omwana watwaganye obubaka obwo singa bugiridde mu Shama. Mrs. Shafiki lindako Mrs. Shafiki. Minisita n'omwana watwakugambye togendayo. Oyo opoze yasookedde ddala nga n'obubaka tebunnajja nga Uganda tanampi ng'Omerika Uganda tanansifuulira mbeera oyo opoze kasita omwana watwagamba togenda akatuuli awo mubuuza ayinza okukyusaamu yagenda okufumba ewaka kati onyogera nako oyo kyemmanyi ekimuluma teyawulidde mbu ngenda ne Tracy wamma nedda Kibs twali tusazeewo ne tawo ne tugamba ne Chef Coco tumugulye KFC tumugende Red Bull then abeere nga tuweereza eri anti agamba yagala KFC adamutwala mu kivulu kulya KFC KFC gwe badagera okule mu kivulu tekibere kimutwala bera kimutwala ne KFC ne ka Red Bull zenabadde musindisa wamalabayo ngambye bwenti ngambye nti okusigala ayo wakanga neewuubaala banguliyo KFC ne Red Bull tubeere wano kyengambye naye ambayinga katugenda kutiminga tya live atugenda Tracy gyali tugenda mugulira data kusitreaminga live totawaana ni Uganda mwanyinaze toyo bimanyi nawe basajja kikola kusibese wa media obenda gyali ne kololo obenda gyali yakuweereza nkusibesete tosira bajja kulira bwerere bajja kulira bwe Tracy ajja kulira tosibisiwa gwesete Tracy talina tosira bajja kulira obenda wamma tebanakuwa sente twalira Tracy agenda kubeera mu VIP. Agenda kubeera mu VIP naye nga musirika tuwulire ku mwana w'omugugu